Mami maliriza. Siku mfana ita filter nzea. Wano njira badadi. Bana maliriza kyonna kye mumpadde Mukama abampeera omukisa nze mbamaliriza. But if you want to, I'll get in 9 p.m. That is our lesson. Nga twaniriza n'omwoyo omutukuvu n'engalo eza waggulu. Haleluya. Haleluya. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Bataata ne bamaama tusanyuse nnyo balaba mukulike ekkubo. Eno ye Abudhabi UAE Christian Fellowship. Olwaleero nga Katonda kye yayogera agenda kituukiriza. Era nga tuyebaza kubanga n'omusazi w'ekigabo bitukwaatirako n'obuweereza Katonda akola expansion mu UAE yonna nga tukkiriza nti omulundi gwe muliba mukomawo tuliba tugenda oba Adjumani ne Shawuja n'ebitundu ebirala okuggulawo ekkanisa ezikola ki kino tukyogera kubanga tuli mu kigambo kya Katonda yagamba nti yonna gye muligenda atuwaddeyo kati ne UAE agituwadde eri mu buyinza bwaffe kubanga ali mu ffe yaani. Haleluya. Kale engalo n'akalulu tugenda kwaniriza taata waffe atuliisizza wano emmere y'omwoyo n'atulungamya ne tumutabukira naye n'agamba muli baana nja kubanyiga ne tukkiriza n'atusooka n'atukolokota naffe omanyi tetuli bangu naye abadde taata tatugobye kubanga bw'atugoba tetabeera ki tabeera muzadde. Kati tugenda mwaniriza nga taata azze kubanga sisuubira nti azze nga mu nsawo talina mu switi nga nzikiriza nti buli mwana wano agenda kufuna ki ekikye. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kale tulina gye tuveeyo tulina gye tugenda nga twaniriza taata ate n'essanyu